Abakyala muyige okwesabira ku mikira noddaawo omuntu n'omulaga nti mu butuufu oyaayaana okubeera nga ozinibwa. Ngenda kubeera nga nkulaga bu tips bw'olina okubeera ng'ofolowinga gwe ng'omukyala singa obadde ng'oba olikaawo mu butuufu n'obeera ng'obukola buleetera omuntu okubeera ng'akomawo awaka tugeze abeere nga naye akimanyi nti otuuka bwe nti kwesabulirawo. Oba okitegeera ebintu bino buli w'onoobeera obikola obeera osipayisinga mukwano gwo naye gwe n'obeera awo muno tomumiisingako. Ebintu bino tubikole, omwami bikole naawe omukyala bikole. Oba okitegeera omuntu oddeko awo omuntu omumiisingeko naye obeera obadde girlfriend wo obadde boyfriend wo ddako awo omumiisingeko mukubira akasimu oba omuweereze ka voice note omugambe nti nze mu butuufu njagala bwentuuka eyo nzine buzinyo kubanga natoyedda kubanga omutima gwange omukira gwange gwayimyeyimye dda gulinganga paasi gwonna gutujja gwokya nzenna wansi ntobye njagala olutuuka bwe nti obeere ng'onsabulirawo. Oba okitegeera kwegamba omuteeke mu mood bw'abanga abadde atuuse awaka ng'atuuse bulungi nnyo bw'ati omukwate omuromansinge kwegamba omuwaako ka foreplay buli kimu kibeere nga kivaayo nga bw'ogenda okukyagala omuwa buli kimu kye yeetaaga omutandike bulungi busitayiro obukyuse. Oba okitegeera kikuyambeko okubeera ng'omuntu oyo addako awo n'alaba nti mu butuufu omuntu ono andowoozaako ekintu bwekyo kiteeka omuntu mu mood kwegamba n'atuuka nga wansi yenna yatobye dda bw'aba omusajja n'aba nga yenna yayimyeyimye dda ng'alinda buli kimu kubeera nga mwesabula. So kikozeseeko gwe omukyala aliyo naawe omwami ali eyo kikola kirungi kikomyawo omukwano. Oba okiraba kikulabisa n'okukulabisa nti munna akwagala addako awo n'akulowoozaako oba ate bwe mbeera mbadde neegatta naawe bw'osuubira mba ngenda kwegatta n'ani omulala kitegeeza nnyina kkubira ggwe akasimu ne nkumiisinga ne nkulaga nti mu butuufu wendi okubeera nga nkola ki nga neegatta naawe. Kojja ntambye Ssemuto siiba bulungi nkwagala nnyo okubeera ng'osubscribinga okulayikinga vidiyo saako n'okubeera ng'ate ogenda mu comment section awo okubeera ng'ate oyogerako nange.